wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nja kutwala omukisa guno okutegeeza gwe munnange nti oluvannyuma lw'okuzuula nti ttiimu ya Thuraya erese essuula empya mu kusaasaanya ekigambo kya Allah tabaraka wa taala mu ggwanga munda ne wabweru, ng'eyita mu kusaasaanya emisomo egituusa ku bannaffe abatasobodde kujja mu masjid, abatasobodde kujja mu semina oba mu dalasa n'egibasanza gye bali. Olw'okuba okuba nti tuzudde ensonga eyo ne tulaba nga waliwo obwetaavu baganda baffe aba Thuraya okuba nga bakolawo production house okuba nga ebayambako mu kwongera okukulaakulanya ekitone kino ekyokusaasanya ebigambo bya Allah n'omubaka sallallahu alayhi wasallama okwetoolola ensi yonna. Kwe kuteekawo production house okuba nti tuyambako bannaffe bano okuzimba ekifo ekyo gye bujja ekiyinza okuba ekyomugaso oba oliawo mu kisaawe kya da'awa beyawonehi tabaraka wa taala. Mu kaseera kano nkutegeeza nti osobola okuba nga obayambako n'obadduukirira ng'oyita ku 0705 999 biyawunihi tabaraka wa taala. Oba oliawo nekibeera nga kyekimu naawe ekyoliba otadde mu kkubo lya Allah tabaraka wa taala, kyandibeera mu sadakatul jaariya, muzimu ku saddaaka zo ezikulukuta zolireka mu bulamu buno obw'ensi. Tewerabira nti abamanyi batukubiriza nnyo okuba nga weerwanako okulekawo sadakatul jaariya mu bulamu bwo, ogenda okufa ofusigazeyo akantu muliva ng'empeera ne zikusanga eyo gy'oli biidhinihi tabaraka wa taala, kubanga yatugamba sallallahu alaihi wasallama idha mata ibnu adam inqata amaluhu illa min thalathin, omwana adamu bw'aba ajjulukuse mu bulamu buno obw'ensi emirimu gye gyonna giggwawo okuggyako esatu, naye mu egyo esatu yamenyamu sadaqatun jaariya, saddaaka ekulukuta. Wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillah thumma assalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin afdalu salawati llahi wa salamihi wa barakatihi alayhi. Amma ba'du, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Matenda amajjuvu ga Allah tabaraka wa taala akyatuwadde obuwangazi, akyatuleseewo ekitiibwa Allah tabaraka wa taala mu kaseera kano akajjuddemu waba, endwadde enzibu ennyo etambuza ensi yonna akannagi. Olina okwebaza ennyo Allah tabaraka wa taala okubanga akyakuleseewo mu nsi zonna, okwetoolola ensi yonna. Abamu bannaffe bawangalireyo mu nsi nga zikubiddwa nnyo ekirwadde kino, naye golowooza Allah wamuwaaki okubanga akyakuleseewo. Wamuwa kibanja, wamuwa ttaka, wamuwa mukyala, wamuwa maali. Kusalawo kwe Allah tabaraka wa taala nagubanga akyakuleseewo. Kale tulina okumwebaza ennyo nga bw'atugamba nti la in shakartum la azidannakum, bwe munanneebaza nja kubongera. Waqala ba'du salaf salihin bishukri tadumu ni'am. N'abamu ku batusooka abalongoofu batugamba gy'okumya okwebaza Allah jalla jalaaluhu gy'akuma okukulekera ebyengera. Buli omwebaza nga bikulekera, bw'otamwebaza ajja kubikuggyako. Tumwebaza akyatuwadde obuwangazi, mwezi gwa Ramadan al-Mubarak tugutambuza. Nnaku nno bwe yali azoogera kwega nti ayyama ma'dudat, omwezi ogwa Ramadan nnaku mbale bubazi. Yakozesa nnaku mbale bubazi ng'agereesa okulaga nti ntono. Era ne filogati Baganda, mu lulimi lw'Abaganda bagamba nti nga bagereesa ku mukulu ogwaddeko abantu abatono. Ne batugamba nti abantu ababaddeyo wadde babalira ku ngalo, aba ategeeza oluusi babasukkamu ne ku ngalo kuno, naye kyaba ategeeza nti badde batono okusinza ku kiradde tusuubira. Abantu abadde ku mukolo ng'obabalira ku ngalo. Ni Allah natugamba nti ayyama ma'dudat, mwezi ogwa Ramadan nnaku mbale bubazi. Amakulu totya kuzisiiba, tweraliikirira kubanga nnaku ntono mbale bubazi. Ayyama ma'dudat, nnaku ezo mbale obubazi. Juzi twali tutandika Ramadan, bwe twogerera tuyise wakati waayo, ate tunagenda okusala ejjuma emu bweti mu maaso awo nga yali erabaddeko Ramadan. Ekyo si kyekikulu, wabula kikye tukoze mu mwezi guno ogwa Ramadan, ogujjidde mu holiday, ogujjidde mu ggandaalo,
Allah tugamba fa idha faraghta fansab, fa idha faraghta fansab, bwobanga ofunye akadde akali free kakozese ku bya Allah. Omwezi guno gwa Ramadan gujjidde mu kaseera nga tuli free. Bwobanga ofunye akaseera kali free, toli busy na kunoonya dunia, toli busy na kunoonya rizq, toli busy na kunoonya kikubeezaawo, fansab, kozesa akakisaako okole ku binakugaseewa Allah tabaraka wa taala. Kyesimanyi mwezi guno gwa Ramadani nze naawe twali tulina free time tugikozeemu ki? Wabula nga sinagenda ku mulamwa gwaffe bakama baffe gwe bampadde ogwaleero, free time ogyegenderezanga nnyo. Buli otagikozesa mu bya Allah tabaraka wa taala, shaitaani egikuwambako n'egitwala. Buli olabanga ng'olina free time, ekimu ku bintu ebibi mu bulamu bw'omwana Adamu ye free time. Obudde nga buli awo tolina kyobukolamu. Buli otagezaako kulwanagana nabo okubuteekamu bya Allah n'obupackagingamu programs ezikugasa mu maaso ga Allah tabaraka wa taala, shaitaani ebikuwambako, obudde obwo bukuwambako n'eteekamu ebwayo. Era ogenda okulaba badde atudde awo, ideas z'alina tugendeko ku WhatsApp, Facebook, ng'abeera okwo ng'amala ebiseera ng'atakula agenzeko ku Google, talina kyakukola. Google, otuze ku Google, abikudde bayimbi bantu baseegu bali kuwunya. Free time bw'otagiteekamu bya Allah, bw'otagifuula bizi na bya Allah, shaitaani egifuula bizi n'ebyayo. Ekyo kyakuyiga kyekiri omwo, tulwanagane ne free time tugifuule bizi n'ebyo ebya Allahu tabaraka wa taala. Omulamwa gwaffe ogw'olwaleero, ensanyuka y'omukkiriza. Ensanyuka oba omukkiriza asanyuka atya? Ebiseera bijja ebibuuzo bannaffe batubuuza, naye ffe abasiraamu tetusanyukakokko. Bwogera ku kino haram, ku biiki haram, nankani ekiro mu kirabu haram, buli kokoonako haram, buli kantu konna haram. Abange ffe tusanyukako? Nedda ssebo, nedda nnyabo. Bal omukkiriza yasinga n'okusanyuka okusinga abasigadde bonna. Era Allah tabaraka wa taala mu Qur'an al-Karim ayogera nnyo ku by'okusanyuka. Wa yawma idhin yafrahu al-mu'minun binasrillah yansuru man yasha. Batya era ensanyuka eba yakuleetya. Ensanyuka zino ezisigadde ez'edduniya, omwana wattu mu butonde bw'omwanadamu zawulira nti zasinga okwetaaga, naye ng'ate eryo si ssanyu. Eryo si ssanyu. Essanyu erituufu erigenda okubeerawo fi ddaraini, mu nnyumba bbiri, ad-dunya wal akhira. Omuntu agenda okufuna essanyu yagenda okufunya ekisanyu mu dduniya, ate ne ku akhira afuna essanyu. Ffe twagala nnyo lino ery'edduniya, era oli anyolwa nnyo kubanga talifunye essanyu nga liri mu daru ad-dunya, wano ku dduniya kokka. Allah agamba nti wa yawma idhin yafrahu al-mu'minuuna binasrillah. Olunaku olwo bagenda kusanyuka abakkiriza nga Allah bataasizza. Okubataasa mu bintu bingi, okubataasa ku balabe, okubataasa ku muliro, okubataasa ku mazambi. Allah okutaasa nga togwa mu mazambi, waliwo essanyu erisinga eryo. Allah okutaasaako omulabe shaitaan. Inna shaitaana lakum aduwwu fattakhidhuhu aduwwa. Shaitaani mulabe wammwe, buli kaseera akola obulabe gye muli okubanga mujeema. Naye Allah okutaasaako omulabe shaitaani, eri ssanyu kaseera kassanyu okubanga shaitaani tekuseereza. Allah tabaraka okubanga akuyambako n'olagana nayo n'ogimegga. Allah agamba nti qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidhalika falyafrahu huwa khayrun mimma yajma'un. Qul bifadlillah, bagambe olw'enkizo Allah gyabawadde ey'obusiraamu, wa birahmatihi ni Qur'an al-Karim kama fassarahu ba'd as-salaf as-salihin, nga bamu ku batusooka abalongoofu bavunula etteeka lino mu surati Yunus. Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidhalika falyafrahu huwa khayrun mimma yajma'un. Bifadlillah, enkizo Allah gyakuwaddeyo obusiraamu.
wa birahmatihi n'ekissanyu Qur'an al-Karim. Ebyo ebibiri essanyu ly'omukkiriza, al islam wal Qur'an, essanyu lisibuka al islam wal Qur'an, bibiri, al islam wal Qur'an, essanyu erisibuka litya era butya okwenyereza ku ddiini y'Obuisiramu. Awo wali essanyu. Ku lwaki gy'okuma okwenyereza ku ddiini y'Obuisiramu, essanyu ogenda ddifuna fi dunya wal akhira, ogenda ddifuna mu duniya n'akhira. Essanyu ettuufu liriwo ng'onyweredde ku ddiini. Ekyokubiri, wa birahmatihi, n'ekisa kya Allah kye yatussaako ekyokutuwa Qur'an al-Karim. Awo wali essanyu, okugisoma, okugiwuliriza, okugissa mu nkola. Awo wali essanyu. Agenda okufuna essanyu ku duniya, yagenda okufuna essanyu ku akhira. Ate afuna essanyu ku duniya, tagenda kufuna ssanyu ku akhira. Tusaba Allah atuwe essanyu mu bifo byombiriri. Wabula jjukira nti ffe essanyu lye twogerako wano, nnyumba nnene erimu buli kamu, jimu, steam bath, moruka ya bei latest, mpya ku kyalo nze njinako bw'omu teri agirina. Ebyo byonna byonna masanyu naye ga duniya. Gayinza okubeera amasanyu amalungi nga ne ku akhira wali amasanyu. Ne bwe gaba amasanyu gokka nga ga duniya nga bwe gatwe gayimiridde abadan, tegalina makulu, kubanga ku akhira teri kiriyo. Tumusaba ekitiibwa Allah tabaraka wa taala atteremu obwangu tube nga tusanyukira mu bintu bino byonna fi dunya wal akhira, Qur'an al-Karim wal Islam. Essanyu ibadatillahi tabaraka wa taala, kama qala as-salaf as-salihin, innama saada hiya al-ibada. Ekituufu kiri nti nga batugaba batusooka balongoofu kibayita ibada, essanyu. Bino ebyokusanyuka bye tuyagala ennyo mu duniya, Obusiraamu tebubigaana. Obusiraamu tebubigaana, bujja bikkiriza ebbanga ly'onoomala ng'okulembeza Busiraamu ku byo. Ebifo byonna ebisanyukirwamu mu duniya muno bil haram, ebitundu 9 ku buli 100. Lwaki? Byawukana n'enjigiza y'Obusiraamu. Ebitegekebwa ku nnaku eza Idi zombiriri, Idil Fitri ne Idil Adha, ebitegekebwa mu nnaku endala. Kati tuli mu korona muno, korona wanaggweeraawo mu kaseera nga korona gwako ne balangirira nti ensi egguddwawo, buli kimu kigguddwawo. Ebivulu ebigenda okusooka okutegekebwa twayita bijja kubaako kulikayo mu korona, mukulikeeyo mu korona, okwekulisa korona, bwe bityo. Ebyo byonna ebiri mu fomati efaanagana bwetyo byawukana n'enjigiza y'Obusiraamu olw'ensonga birimu embeera ezaawukanira ddala n'Obusiraamu, embeera ezaawukanira ddala ne Qur'an al-Karim. Kakati naate mu butonde, at least omukyala yayinza okusanyukako nga bwe tugenda okiraba mu maaso awo okusingako ku mwami. Ye Allah atulaze wano mu Qur'an al-Karim, tiqul bifadlillahi wa birahmatihi fabidhalika falyafrahu huwa khairu mimma yajma'un. Olwokuba nti Allah akuwadde eddiini y'Obusiraamu, akuwadde Qur'an al-Karim, sanyuka. Ekyo bisinga byonna ebiri mu duniya bitukuŋŋaanya. Huwa khairu mimma yajma'un, ebyo bibiri Qur'an ne hadith tebimanyi duniya yonna gye tukuŋŋaanya. Amataka tebimanyi byonna biri mu duniya bitukuŋŋaanya. Emmaali empya n'enkadde, ebyenfuna, amamotoka, properties, ebyo bibiri al-Islam wal Qur'an tebimanyi bisigadde. Ku lwaki? Biri ebibiri bireeta essanyu ku duniya ne bireeta essanyu ku akhira. Ate gano amataka ge tukuŋŋaanya, nina eka 10, nina amamotoka 10 mu lujja, nina amayumba, nina estate, nina nga bwe tujja tubyogera, ebyo nno Mukama wange biyinza obutaleeta ssanyu ku duniya era ne bitaleeta ne ku akhira, kubanga tubalabeko nga babirina naye nga tebalina ssanyu fi duniya wal akhira. Tubalabyeko nga balina amataka n'amamotoka n'ebyebeeyi byonna nga si basanyufu, tebalina mirembe, tebatebenkedde, emitima tegibali wamu. Ya subhanallah, tumusaba Allah tabaraka wa taala atuwe essanyu fi duniya, atuwe essanyu fil akhira.
wonna mu bifo ebyo bibiri atumemu okusanyuka okutagambika. bwatyo Allah tabaraka wa taala bwatulaga ensanyuka entuufu eri mu kumutegeera, ensanyuka entuufu eri mu kussa amateeka ge mu nkola. ebiseera ebisinga mu hadithi ya Anas, katuke hadithi ya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, omusajja munnakyalo yajja ewa Nabbi sallallahu alaihi wasallam namugamba nti mata saa ya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. nja kutola omukisa guno okutegeeza gwe munange ti oluvannyuma lw'okuzuula nti ttiimu ya Thuraya ereese essuula empya mu kusaasaanya ekigambo kya Allah tabaraka wa taala mu ggwanga munda ne wabweru, ng'eyita mu kusaasaanya emisomo ogituusa ku bannaffe batusobodde kujja mu masjid, atusobodde kujja mu semina oba mu dalasa n'egibasanza gye bali. olw'okuba nti tuzudde ensonga eyo netulaba nga olw'obwetaavu baganda baffe abakola okubanga bakolawo production house okubanga bayambako mu kwongera okukulaakulanya ekitone kino ekyokusaasanya ebigambo bya Allah n'omubaka sallallahu alaihi wasallama okwetola ensi yonna, kwe kuteekawo production house okuba nti tuyambako bannaffe bano okuzimba ekifo ekyo gye bujja ekiyinza okuba ekyomugaso oba oliawo mu kisaawe kya da'awa beyawo nehi tabaraka wa taala. mu kaseera kano nkutegeeza nti osobola okuba nga obayambako n'obadduukirira ng'oyita ku 0705 1 1 biyawunihi tabaraka wa taala. oba oliawo nekibeera nga tekimu naawe ekyoliba otadde mu kkubo lya Allah tabaraka wa taala, kyandibeera mu sadakatul jaariya, muzimu ku saddaaka zo ezikulukuta zolireka mu bulamu buno obw'ensi. tewerabira nti abalami batukubiriza nnyo okuba nga weerwanako okulekawo sadakatul jaariya mu bulamu bwo, ogenda okufa ofusigazeyo akantu muliva ng'empeera ne zikusanga eyo gy'oli biidhinihi tabaraka wa taala, kubanga yatugamba sallallahu alaihi wasallama idha mata ibnu adam inqata amaluhu illa min thalathin, omwana adamu bw'aba agirikuse mu bulamu buno obw'ensi emirimu gye gyonna giggwawo okujjako esatu, naye muri gyo esatu yamenyamu sadakatul jaariya, saddaaka ekulukuta. wabarakallahu fikum. barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Owekitiibwa Anas bin Malik radhiyallahu anhu atunyumiza omu ku basajja ewajja wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama namugamba nti ya Rasulallah mata saa. omwami ono yali abuuza ku bikwatagana n'olunaku lw'enkomerero lugenda kubeerawo ddi? kwe kumuddamu sallallahu alaihi wasallama maadha adatta laha, biki byotegeseewo okuyita ku lunaku olwo? qaala la shay'in illa inni uhibbu Allah wa rasulah. omusajja namuddamu namugamba nti ya Rasulallah, sina kyentegekedde lunaku lwa nkomerero, kyenninawo kyemmanyi eky'obugagga njagala Allah n'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Nabbi namugamba sallallahu alaihi wasallam nti anta ma'a man ahabba, namugamba nti anta ma'a man ahbabta. Anas bin Malik atugamba Nabbi yamuddamu namugamba nti baasi ku yawmul qiyama ogenda kubeera n'abo bw'oyagalanga. Anas bin Malik atugamba nti twaddayo okufuna ssanyu nga lye twasanyuka mu kigambo kya Nabbi sallallahu alaihi wasallam kyeyayogera ku lunaku olwo, anta ma'a man ahbabta. omwana adamu ku yawmul qiyama agenda kuzuukira n'abo bye yayagalanga. essanyu liri awo, awo wali essanyu. Anas bin Malik agamba nti ekyabasanyusa nnyo 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 okuba nti ku yawmul qiyama omuntu agenda kuzuukira n'abo bye yayagalanga. olw'ensonga nti bano b'oyagala emikisa gy'okweyisanga bwe beeyisa giri waggulu, emikisa gy'okweyisanga bwe beeyisa giri waggulu. era bw'ogenda okwetegereza ne mu bulamu buno obw'edduniya betuwangaliramu, abaagala abazanyi b'emipiira agula essaati ye akuliko erinnya lye n'ayambala eyo, n'asala enviiri ng'oli omuzanyi omupiira bwazisaze, abalala n'atandika n'okutambula ng'oli bw'atambula.
waliwo n'abaagala basomi ba irimu, wali abaagala baulama basomi ba Quran al-Karim. Ku yawmul qiyama omuntu agenda kuzuukira nabo byayagalanga, kubanga okweyisanga bwe beeyisa emikisa giba waggulu. Essanyu livaawo. Anas ibn Malik agamba nti twafuna essanyu lingi nnyo. Ye ow'ekitiibwa Sufyan ath-Thawri agamba nti olunaku lwagenda okusanyuka era lwagenda okulya ne Yidi, wamanyi wokkawokka wali Yidi ye, olunaku akaseera bali mugamba nti tambula ogende mu jjana. Wali genda Sufyan ath-Thawri atugamba nti ye Sufyan ath-Thawri min at-tabi'in, omu ku battabi'in, ate min al-ulama al-ajilla, ate omu ku bamanyi abakukunavu, bazahidu, baabidu, abalina ranka zonna ez'eddiini. Yaga nti essanyu lye alirinze ku yawmul qiyama. Allah bwali mugamba nti yita ogende mu jjana, awo agenda okulabigira kutegeera nti yenna ku lunaku lwa Idi ate n'essanyu lye weligenda okulabikira. Hadithi eri muttafaqun alayhi. Ensanyuka ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abaffe ye teyasanyukangako. Tubeerawo nga tuli banyiikiivu, nedda. Musiraamu alina kuba musanyufu nga yaruju rahmatallah, asuubira okusaasira kwa Allah, wa yakhsha iqaaba, ng'ate yeeraliikira okumubonereza. Omukkiriza omutuufu bayina amurayini, abeera wakati w'ensonga bbiri, alkhawfu warraja, okutya ng'atya omuliro, n'essuubi ng'asuubira ejjana, wawangaalira. Alkhawfu atya ki? Atya muliro, asobola okwewala ebibuyingiza. Warraja asuubira ejjana, asobola okulunkanira okukola ebiyingiza ejjana. Omubaka sallallahu alaihi wasallama yali musajja musanyufu era yasaaganga. Ate bwe tugamba nti nno essanyu, bwe tuba twogera ku ssanyu kitegeeza nti eri kusanyukako. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yabanga musajja musanyufu era yasaaganga. Yasaaganga nnyo sallallahu alaihi wasallama. Waliwo kisa gye batunyumiza eya Zahir ibn Haram. Zahir ibn Haram radiyallahu anhu. Zahiru yalundako ebisolo n'owekitiibwa nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallama mu buto. Naye nga bumanye duniya bwe mugenda mukula ebaawula. Zahiru n'akwatagage ne nabbi n'akwatagage sallallahu alaihi wasallama. Zahiru aba ali eyo ye yasigala mu kulunda ng'abamuga nti yali nga awulira nabbi wa Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallama, naye nga tamanyi nti kali akalenzi ke balundanga nakedda mu buto ngaloza Muhammad oyo alunda mulala. Bamuga nti ffe nga tulabanga Muhammad oli gwe mwalundanga naye yafuuka nabbi ali e Madiina. Zahiru nga takkiriza, aga nti kali baali basajja banaku baali baavu nnyo, tiyasoma tayinza kubanga yisikakasa. Naye lumu Zahiru n'agenda e Madiina akakase bye bamugamba. Ava mu kyalo Zahir atuuka ewaka wa nabbi sallallahu alaihi wasallama okutunula ku mwami nga yoyo we bazirunda yagwadda mu bintu. Naye nabbi sallallahu alaihi wasallama yasanyuka olusanyuko olutagambika, neyeetala waka neyeebuga, akima bina ebyokulya ebyokunywa, paka basahaba baabuuza nti abange oyo omugenyi kika ki atuuse okusanyusa mukama waffe sallallahu alaihi wasallam akuleva eyo n'atuuka n'okwetala bw'atyo. Kwe kubategeeza nti yo Zahiru bwetyo bwe twabeeranga mu buto bwe twalunda naye amanyi, naye twali tuludde okulabagana emyaka nfunda. Naye lumu kiswa wenjagala wano, Zahiru yajja okulaba nabbi nga taliiwo oluvannyuma lw'okuba nti bali maze okutegeeragana, tudde shahada yegase ku umma. Ava mu kyalo eyo azze okulaba ku nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bamuga ntaliiwo. Aga kale kangendeko mu katale mbeeko byengula nzireyo ewaffe, naye mbadde muleetedde ku mata n'omuzigo. Ne baawukana, n'ava ewaka wa nabbi. Nabbi Zahiru yali yakavaawo nabbi n'atuuka sallallahu alaihi wasallama. Ne bamuga nti Zahiru abadde wano teyatuula, so nga ate yali mukoowu, njala emuluma ennyonta, naye teyatuula. N'agenda mu katale n'asanga Zahiru ng'alina waali atunda byali azzeeko nabyokuva mu kyalo atunda, abyeko byagula ddeyo. Nabbi n'amusooberera, n'amukwata emabega, n'amukwata amaaso, n'akyusa eddoboozi sallallahu alaihi wasallama,
namugamba nti nteeba nzaani. Zahiru kyali kizibu nnyo okumanya ani amukutte. N'ayisa emikono n'akwata bw'ati mu mugongo ateebereza ani amukutte nga tamufiiringa, tayinza kaa nti gundi oba gundi. Kyoba si kyo emmaali yo bagenda kugitwala nga tolaba, nteeba nzaani. Naye bwe yatwala akaseera nga bamukutte ku maaso talaba, n'agamba nti yankutta ateekeddwa okuba nga Rasulullah. Naye ekikolwa ekyo we kyali mu katale, akatale kaasanyalala, kubanga nabbi yali alaga nti n'omunaddiini asaagako yali mu kusaaga sallallahu alaihi wasallam, azannyako ne banne sallallahu alaihi wasallam. Era Zahiru namugamba nti oyo ankutta ateekeddwa okuba nga Rasulullah, nabbi wa Allah. N'alyoka amuta. Kyakuyiga ki ekiri omwo nti nabbi yalinga asanyuka, yalinga asaaga ne basajja be sallallahu alaihi wasallam. Sigga nti nze ndi mukambwe ddiini, kiri kigambo kya mafi kalamu ttaano. Si bwe kityo bwe kiri. Omubaka sallallahu alaihi wasallam alina ensonga ezaamusanyusanga. Ensonga esookera ddala dukhulu nnaasi fil islam, abantu okuyingira obusiraamu. Wa ra'ayta nnaasa yadkhuluuna fi diini llahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiruh innahu kana tawwaba. Ekimu ku byasanyusanga omubaka sallallahu alaihi wasallam bantu kuyingira ddiini ya busiraamu. Kyamusanyusanga nnyo afdalu salawati llahi wa salamihi wa barakatihi alayhi, abantu okuyingira obusiraamu. Ensonga endala tariki lfusuq, abantu okuleka obuseegu obwononefu, ne bategera Quran, ne bategera hadith, ne balekera okugenda mu buseegu. Kyamusanyusanga sallallahu alaihi wasallam. Abantu okuba nga balabye amazima, abantu okulaba amazima ne bategeera nti kino kyekituufu, ye kyamusanyusanga. Afdalu salawati llahi wa salamihi wa barakatihi alayhi, nga mu qissa ya Usama bin Zaid. Qissa ya Usama bin Zaid radhiyallahu anhu yali abuusibwa. Usama bin Zaid famire yali emubuusabuusa kubanga Usama bin Zaid yali musajja muddugavu, ate nga kitaawe Zaidi musajja mweru. Kati nga abantu abamu bamubuusabuusanga naddala bannanfuusi, kyokka nga abantu abo bombiriri nabbi yabaagalanga nnyo sallallahu alaihi wasallama. Nabbi yayagalanga nnyo Zaid, yayagalanga nnyo Usama. Naye nga Usama yali musajja muddugavu ng'eryanda, ate nga kitaawe musajja mweru nga cotton, nga batugamba ab'ebyafaayo. Naye lumu nabbi sallallahu alaihi wasallama bajja basanga Al-Qafa, omusomi w'ebinkumu, bali mu lugendo, balina bwe beebase ne basanga Al-Qafa. Omugenzi Sheikh Abdul Hakim Sekimpi Allah musaasire yaŋŋamba nti Al-Qafa mu Luganda bamuyita musomi wa binkumu. Batira okubanga bantu bakulu mu myaka nga bakaddiye atunulira ebibatu bino n'engalo zino n'enjala ne layini eziri muno n'ez'ebigere, n'amanya taata w'omwana oba yeye oba si yeye. Ebyo mu busiraamu bituufu era bikkirizibwa, era ne mu nnamula za sharia bikkirizibwa okukozesebwa. Al-Qafa, abasomi b'ebinkumu. Naye ekimu ku byasanyusa nabbi sallallahu alaihi wasallama, omusajja ono yali tamanyi Zaidi ne Usama nga tabamanyi, baali bebase wamu nga beebisse ekikunta kimu, naye ebigere nga biyiseemu ekikunta kyali tekimala bulungi. Ebigere byali biyiseemu bwe biti. Jjukira nti omu muddugavu ye mutabani, ate omu mweru ye taata. Naye omusajja bwe yali ayitawo n'abatunulira ebigere, yagamba nti ono omu ku oyo azaala munne bafaanagana nnyo. Yalaba ebigere kyokka nga omu muddugavu, omu mweru, tabamanyi, naye gye bava tamanyi ne gye balaga kubanga bali mu safaari. Naye nabbi sallallahu alaihi wasallam yasanyuka nnyo era n'ayingira eri mukyala we ng'asanyuse. Mukyala n'ambuza kiki, n'amugamba nti wange omusajja era neewunyisizza, essanyu lino lyondaba. Omusajja alisanze Usama ne kitaawe Zaidi nga beebisse ebigere biri bweru, n'agamba nti omu yazaala munne kubanga bafaanagana nnyo, kyokka nga omu muddugavu omu mweru. Omubaka sallallahu alaihi wasallam bumu ku byayitanga amasanyu mu bulamu bwe kwe kuba nti walingawo embeera y'okuba nti amazima gategerekese, obulimba buvuddewo. Afdalu salawati llahi wa salamihi wa barakatihi alayhi. Ensanyuka ey'omukkiriza terina kufaanagana na nsanyuka ya mujeemu.
kubanga ensanyuka ey'omujeemu basanyukira mu buseegu mu bukaba na bujeemu. Omukyala mu mateeka ga sharia yakkirizaayo alinayo element ey'essanyu ekyo yakkirizibwa n'okuyimba n'okuzina. Baba nga ennyimba zagenda okuyimba yaziyiyiza ng'aziyimbira bba singa tewabaawo bantu bebbali, kubanga obutonde bw'omukyala ye yatondebwa nga alimu amasanyu. Wabanga omukyala agala kusanyusa mu bba wakkirizibwa okuyimba namusanyusa namunyanyiza ku galiba enjole, walillahi alhamdu, tekina buzibu. Naye omwami genda oyize famire ogijje mu muzigo oyize famire okola ebirala. Omukyala yakkirizibwa kubanga ye olede obutonde bwe bulimu amasanyu n'okusanyusa omuntu we eka Allah gwe yamuwa. Ekitali ekyo ebifo ebisigadde ebisanyukirwamu tebijja kukkirizibwa amateeka g'obusiraamu kubanga byawukana n'amateeka g'obusiraamu. Ekirala Qur'an ekumala, Qur'an al-Karim, soma wuliriza ilmu, kusoma ilmu kulimu ebisanyusa bingi. Waliyo essanyu ng'okusoma irimu noyiga kino noyiga kiri noyiga kisu eno noyiga eri noyiga hadithi eno noyiga etteeka liri, amasanyu gatumala. N'ebino ebyogenda ku mbalama z'ennyanja okujjako nga bizze ne babizimba ku mutindo gwa sharia. Bwe tuba tubifunye nga bizimbiddwa ku mutindo ogw'eddiini yaffe ey'Obuyisiraamu, insha Allah bisobola okuba nga bikkirizibwa. Maliriza nga tugendagendako mu bibuuzo nga nkutegeeza gwe munnaffe w'osinzira tulaba nti amasanyu gonna gategekebwa munda mu ggwanga n'ebweru khilaf ash-sharia. Omuntu yenna ayagala okukuuma eddiini ye agituuse mu maaso ga Allah tabaraka wa taala ng'akyagikutte, eyeekutte ku ddiini ye tayinza kubanga ajjumbira nakulabikira mu bifo ebyo olw'okuba mulimu ebintu ebya haramu bingi, mulimu ebyokunywa ebiri haramu, ebyokulya ebiri haramu, abambadde ennyambala eri haramu, al-ikhtilaat okwetabiika wakati w'abaami n'abakyala, ate ng'obusiraamu tebukkiriza mbeera efaanagana bwetyo. Obubaka wange bwenyagadde okutuusa eri bannaffe abatulaba olutentezi ku mikutu gya Thuraya Islamic Media, era nga bwentwalira omukisa guno okujjukiza ummatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam okuyambako ttiimu ya Thuraya Islamic Media otuzimbe studios oba gye bayita production house nga tuyita ku 0705 1 3 nga bateekateeka ogenda mu bibuuzo. Njala kujjukiza nti tuli mu nnaku tumaze okusoba mu wakati mu kusiba omwezi ogwa Ramadan, wabula njala kubuuza ekibuuzo, wali osiibuluddeyo ku munaku bukyala manzaani etandika? Wali oliisiiza ku mwetaavu bukyala manzaani etandika? Ojja kugenda okwetooloola ng'ennaku zonna zino akabanga twakatambulako tonnaliisayo mwetaavu n'omu, tonnasiibulayo mwetaavu n'omu, tonnayambayo mwetaavu n'omu. So kyokka nga ate nno oluusi obusobozi badde bwe buli obutonotono koyinza okumenya n'oyamba ku mwetaavu. Akaseera kagenda. Omubaka sallallahu alaihi wasallam yali alinnya mimbari n'aga nti amiin 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 emirundi 3. Bwe bamubuuza lwaki ogambye amiin ezo zonna, mulimu akalaini akigamba nti we nadde nninnya mimbari Jibuliru n'asabira raghiman fi muri'i, ennyindo y'omwana Adamu erwale kookolo. Lwaki erwala kookolo? Dakhala Ramadan, oyo ayingira omwezi ogwa Ramadan, fa kharaja minhu walam yukfaran, n'atuuka okuguvamu nga Allah tamusonyiye. Tulina okwirwanako osikula nga tubeeramu abo abakolimirwa. Raghima anfi, ekyo kikolimo, akolimiddwa, akolimirwe. Laana, ate abamanya batugamba nti yagamba ennyindo y'omwana Adamu erwale kookolo egongobale, kubanga ennyindo yanokolayo ennyindo kubanga esibukako byute y'omwana Adamu. Ebitundu 80 ku buli 100 byute yo eva ku nnyindo okwo. Kati ate buli erabika obubi gwagenda kujabagira. Kale nno tuli mwezi gwa Ramadan al-Mubarak, tukozesa omukisa guno okubanga tusonyiibwa ensobi zaffe. Nabbi natugamba nti wa Ramadanun ila Ramadan, hadithi mpanvu erimu ensonga nnyingi naye nti wa Ramadanun ila Ramadanin, n'okuva ku Ramanzaani paka mu Ramanzaani mukaffiratun lima bainahunna, Allah akusonyiwa amazambi agabaddaawo
بعونه تبارك وتعالى. وبارك الله فيكم وجزاكم الله خير. عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. tubaza Allah olw'ebyengeri ebingi ebikulembedde nga tusaba Allah atuteekemu ebitonde ebijjukizibwa n'ebikolako ebikoze bibijjukiziddwa nga tutandise session yaffe ey'ebibuuzo. Tutandise n'ekibuuzo kya mwannyina ayitibwa Hanifa Sempijja Najjemba agambye nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh, nsobola okuleeta enniya n'ensiiba sittati ate nga bwendiwa n'ennaku zange ze nalya, anti baatugambye nti tosiiba sittati nga tonnaliwa nnaku. Naam, barakallahu fikum. Ekisooka tetugatta ibaada za faradha ku za sunna. Okusiba sittati eyo ibaada eri sunna, ate okuliwaziwalyamu eyo ibaada eri faradha yeetengeredde. Situgatta nniya, so okumala okuliwa bw'onoomaliriza ojja kwegatta ku sittati. Tetugatta ibaada ezo, buli omu eri yokka. Era olaba ne mwezi ogwa Ramadan abadde basiba Mande ne Thursday, tebagatta nti Mande bwetuuka kansibe yamanzaani ne Mande yange eri gimbadde nsiba, oba Thursday oba ennaku enjeru, kubanga ibaada eya faradha bwetuuka yiba nannyini budde. Ibaada yonna buli wetuuka yiba nannyini budde. Ibaada endala zonna zijja kulinda kasita nannyini budde abaawo. Olaba singa omwazinyi aba yaziina ng'obadde osoma Qur'an al-Karim. Ffenna tukimanyi nti okusoma Qur'an al-Karim ibaada ya bbeeyi nnene era ekubirizibwa nnyo, warattilil Qur'ana tartiila. Allah atukubiriza okusoma nnyo Qur'an al-Karim, naye kasita baaziina ate olina okuyimiriza, kubanga ibaada nannyini budde ey'okwaziina oddemu omwazinyi byayogera eba yeetuuse. إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن. Bw'owulira omwazinyi ddamu byayogera. Kati zino zonna endala ziyimirira mpaka nga ibaada nannyini budde awedde. Nannyini budde waggwa ntuuka tulaba endala insha Allah. Kale tugatta ibaada ya faradha ku ya sunna. Naam. Ekibuzo ekirala abuuzizza agambye nti Sheikh, okwabya olumbe nako babeera bagasse ku Allah? Okwabya olumbe kulimu emikolo egyogatta egya shiriki, era bwe batokibitoberangawo ko nga balwabya n'oddufulumya luleme kukima mulala mu maka gano, n'emisinde gye balufulumiza n'essaawa zaalwo ne balufulumya ne batwala eyo mu lusuku. Kale ibaada zonna ezifaananga bwe zito tulina okuzeesamba kubanga zirimu shiriki. Tolina bw'oyinza kulwabya nga tukoze emikolo giri egya shiriki. Naam. Kitegeeza luba terujjuliridde. Kitegeeza luba terujjuliridde watakola mikolo gya bw'otakola mikolo gya shiriki ate oba oyabizza luba lujja kudda lukimye n'omulala. Kati egyo ibaada emikolo gya shiriki yonna. Naam. Ono abuuza nti Sheikh, nina mutabani wange yasiramuse naye mu kaseera kano tetusobola kukola tayiri olwa kalantini, tugende mu maaso n'esswala oba nedda? Omusiraamu omupya asiramuse mu mwezi ogwa Ramadani nga bwe tuli wano, ekisookera ddala waatolera shahada watandika okusiiba, oba saa 6 gwa misana atandikira awo, oba ne oba bula eddakiika 10 tusibulukuke. Olumala okutola shahada atandika kusiiba, era esswala eddako gyatandikirako okusaala. Tayiri tunaagiraba. Tayiri ne bwekerebwa tewali buzibu. Ne bwe tuba tuli mu kantiini, muno mwe tuli mu kantiini, lockdown ne kafyu ne corona, oliti ne bwe tuba tuli mu ebyo byonna, omuntu kasita atola shahada atandika okukola ibaada, tayiri ejja mumusanga ng'atambula. Kati mumuleke agende maaso n'essala ne sawum insha Allah, ayigira ayiga essala, okufuna wuzu, ayige n'ebirala. Ebyo tayiri bijja mumusanga mu maaso insha Allah. Naam. Ono agambye Sheikh, nina ekizibu naye saagala kunjogera linnya, neeroterera nnyo nga mmaze okulya ddaaku nga neebaseemu obudde buke, naye okusiiba olunaku olwo abaffe luba lutuufu oba nedda? Ekisooka tujja okweroterera olwokuba kumuliko nnya leka simutalina mukyala. Ekyo kimu. Ekyokubiri, bw'akizuula nti alinawo embeera efaanagana bwetyo, yeewale okwebakaawo. Yeewale okwebakawo, wadde nga okweroterera tekukosa kusiiba kwe.
okweroterera tekukosa kusiibako kubanga si programu yo togina mu mukono togina mu buyinza tekosa kusiiba ogenda maaso naye obanga misana olunabibaka baada dhuhuri olabibaka baada asiri neyeroterera naye bwe kibanga kiri kya lutentezi kibaawo nnyo akaddako kajje mu programu y'okwebaka oteekewo programu endala etali mutulo kubanga okizudde nti olinawo ebizibu naye okusiiba kukugenda mu maaso n'okusiiba wallahu alam. Agambye assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam Cheyune, musajja ki eyalwana n'ennabbi nga wakiwago nabbi sallama n'amuwangula n'amusaddaakira embuzi 100? Qissa erimu yali Makka nga nabbi sallallahu alaihi wasallam tannasenguka yali ku Abu Rukana bamutanga Abu Rukana yali mumegganyi era nga tekibangawo kumumegga mu Makka omwo nga teri yali amumezze. Kana maftuhu al-adalat yali musajja kanyama. Maftuhu al-adalat kitegeeza nga maso zeggula miwula yenna jjudde miwula ate nga nabbi sallallahu alaihi wasallam kaali kasajja katonotono mu saizi ne mukikula. Kakati ne bafunamu okwogeramu ne nabbi sallallahu alaihi wasallam. Abu Rukana n'abuuza nabbi sallallahu alaihi wasallam nti osobola okummegga? Nabbi namugamba nkumegga sinza kulabya ku njuba ggwe. Abu Rukana radiyallahu anhu yatunulira ekikula kya nabbi naye neyetunulira ekyokubiri nga tameggwangako obukyava era mu kibuga Makka era nga tekimanyikiddwa mu byafaayo nti wali yayinza omumegga. Namugamba nti Muhammad nkusibirawo embuzi zange 10 bomegga. Yali alinawo ku ssente kubanga mu kumegga n'omwo yafunangamu ssente. Bomegga ngenda kuba embuzi 10. Kale nabbi nakkiriza sallallahu alaihi wasallam. Naye bwe batandika Abu Rukana ne bamusa ku ttaka naga nti asikiriza sitegedde nangeri kijommeziemu tuddemu ogwokubiri boddamu nomumegga nkwongera 10 namu 10 kyasooka naddamu namukuba ogwokubiri namugamba nti nyongerayo omukisa gumu boddamu nonteekawo era nabbi namussawo ogwokusatu namu embuzi endala 10 ezifuka 3. Abu Rukana nakakasa nti ono okumegga kuno ateekeddwa okuba nga alina amanyi agajja natula shahada. Naye nga era kyali mujizaati byamagero bya nabbi sallallahu alaihi wasallam so si nti yali mumegganyi ku leve eyo n'omusajja omumegganyi amegganidde emyaka n'emyaka ena experience yalina nezitayito zonna ajudde obunyama just Allah yakimuwanga kyamagero n'amumegga emirundi 3 naye olwamala okutola shahada ate nabbi n'amuddiza embuzi zonna 300 afdalu salawati llahi wasalamihi wabarakatihi alayhi. Naye Abu Rukana atalabika nnyo mu kitaabu talaq, alabika nnyo mu kitaabu talaq yalina obuzibu n'omukyala we tumusomako hadithi nyingi. Abu Rukana nga atadde mukyala we nabbi amugamba muzze tebamutabwe batyo alina idda. Kati Abu Rukana alabika nnyo mu kitaabu talaq bwogenda mu Bulugh Maram ekya Ibn Hajar al-Asqalani mu kitaabu talaq ojja musangamu nga alina engeri yali ataamu omukyala nga nabbi amuyigiriza radiyallahu anhu. Yatula shahada oluvannyuma n'afuka sahaba wa nabbi sallallahu alaihi wasallam ate n'afuka ate mumegganyi wa umma bamutanga Abu Rukana. Amanya ge Abdul Yazid, amanya ge obuzaale Abdul Yazid naye nga si ddungi eryo nalyo. Naam. Kibuzo kyakyeberi muganda waffe Intale Abdallah Tawu agambye nti assalamu alaikum. Tawu. Naam. Agambye nti assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Ekibuuzo, okujja kwa Mahadi kwe kuliwa? Al-Mahad al-Muntazir kabonero mubonero bwa qiyama obunene kubanga obunene bwa qiyama tanqasim ila qismain butekulamu emiteeko ebiri al-kubra was-sughra obunene n'obutono. Kati obubonero obunene butandika ne al-Mahad. Al-Mahad agenda kuba nga alina amannya agafanagana n'aga Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ye Muhammadi bun Abdillah ejasibuka Makka wajja okufutuka ajja kubanga mufuzi nga afugira ku Qur'an ne hadithi za Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Wabula ebimukwatako biwanvu naye nga ke kabonero akasooka mu bubonero obunene obw'eqiyama. Naam. Ne maama we amannya
taata wa Mahadi amannya ge ga taata wa nabbi, ne mama wa Mahadi amannya ge mama wa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Era nabbi atugamba omulabanga mubere mugongo gwe, wabula ajja kubatambulira ku Quran ne hadith z'omubaka sallallahu alaihi wasallam. Bajja okujja babyetuume naye nga tebe bakola byawukana ne Quran. Awoza nti ye Mahadi naye nga ate munywa mwenge, awoza yenze ate museegu muzibu. Bali oli agenda kuba ku Quran nga bwegamba bwatambula, wali full stop. Naam. So mu kaseera kano kennyini aka coronavirus ndoza kabla yaumaini okugenda mu countdown, omusajja yavuddeyo naye neyita Mahadi. Subhanallah. Ku internet okukwala nga yaga nti yoyo wa kiyama yeyise yagamba ana Mahadi al-Muntazir. Kale tunamulaba inshallah. Si byakwetuma bwetu ni kubanga tekedde okubanga naam. Agambye ekibuzo ekirala, Sheikh, omukkiriza alamulwa atya ng'afumbizza muwalawe omusajja atali musiraamu ne bagattibwa ne mu kyaki? Kiramutwa kitya Sheikh? Kabir min al-kabair, zambi mazambi amanene. Kabir min al-kabair, zambi mazambi amanene, era tekikkirizibwa, kiri haram okubanga okutta omwana waffe omugabye mu nzikiriza endala, azaala abazzukulu baffe bagenda kusoma nzikiriza ndala kugattako Allah tabaraka wa taala. Era amir oba mufti oba qadi alangirira obukambwe ku muntu oyo, tumugyeko salaamu, tumugyeko okwetaba ku mikolo gye, tumugyeko enkolagana ng'ebibonerezo gyali, tumuziikirako okuba nti akoze ebikolwa ebifaanagana bwe bityo, kubanga oli gwagabye agenda kuluta dda, abaana bagenda okuzaalibwa. Naam. Okujja ku muganda waffe tumwongera omujjukiza yatuneko mu Quran mu Surat Baqara aya 221 ajja kwongera okulaba etteeka lya Allah nga tugaana wala tankihu al-mushrikati hatta yu'minna wala amatun mu'minatun khayrun min mushrikatin walau a'jabatkum, paka aya jeggwera. Barakallahu fik. Naam. Kibuzo ekirala kivudde eri agambye I am Katende Abi Huraira, I'm in Saudi Arabia. If I don't know how to recite the Quran and I want to make ruqya, am I allowed to use the recorded Quran in my phone? Okuvunia ku baganda baffe amanya agogedde agambye ali munsi ya Saudi Arabia, agambye senga mbasimanyi kusoma Quran abaffe nzikirizibwa okweyambisa Quran eri recorded mu simu yange. Nedda kakati kyolina okusooka okukola yiga Quran al-Karim. Naye ekigendo kya ruqya tusomera mu mazzi, omuntu aba asoma muno mbulumu omukka oguvaamu ne gugenda mu mazzi ne gwetabamu ogulimu Quran al-Karim, kati amazzi gali ne gafuuka tegafunye omukka ogwo ogugenzeemu. Saate CD oba flash oba radio ng'otaddeko Suratul Baqara tekirina ekyo, tekirina. Ekyokubiri, ruqya si Quran yokka. Ruqya n'edduwa zennyini ez'omu bifo, naye ruqya edduwa z'omu bifo, ogenda kwebaka ozukuse, ogenda mu manju ovuddeyo, adhikaru sabaha, adhikaru almasa, edduwa ez'okumakya, package y'edduwa ez'okumakya, package y'edduwa ez'ekawungeezi. Eyo yonna ruqya, eyo yonna nzijanjaba ya busiraamu. Ruqya kitegeeza enzijanjaba ey'obusiraamu kyekitegeeza. Naye ogamba nti okwateeka CD oba radio ogiteeka ku kidomola, kubanga etejja kukola omwanadamu kyakola, kubanga yabavaamu omukka ogwetaba mu mazzi muli nga guli mu Quran al-Karim. Naam. Ekibuzo kirala era kivudde wa muganda waffe oyo Katende Abu Huraira agambye nti is barter trade allowed in Islam? If not, how does how did the Prophet ﷺ and his men did, because there was no money on their regime? Abuziza nti abaffe barter trade okuwanyisiganya ebyamaguzi oba okukiziganya okubeerawo ku bintu ebyemwagala okuwanyisiganya, abaffe kukkirizibwa mu Busiraamu era wekiba tekikkirizibwa. Abaffe Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne basahaba be bakolanga batya ku mulembe gwabwe, kubanga tewaaliwo nsimbi za mpapula.
Abi Huraira erinnya lyalina lizitowa nnyo tusala ffenna tuwe obuzito ninyini baali mutuma naye alikolerere. Ekyokubiri ensimbi zaaliwo zibalina ebiseera ebyo nga pieces za gold, pieces za diamonds ne qararir. Nabi sallallahu alaihi wasallam yalinga alunda nga bamusasula qararir. Ma min nabiyyin illa waqad ra'a al-ghanam qalu wa anta ya rasulallah qala na'am kuntu ura'iha li qarariri ahli Makkah. Nabi sallallahu alaihi wasallam lumu yali agenze ne basahaba mu lutalo ne bafuna ne bagenda okugumba n'okuteega omulabe ne basangawo ebyokulya obukulya obumeera mu ttaka naye nga bubeera wala nnyo mu ddungu eyo nga kubeerako obwa black n'obwa green. Kati basahaba bo ne batandika okulya obwa black ne batandika okulya obwa green ne babulya ne babumalawo ne balekawo obwa black. Nabi sallallahu alaihi wasallam n'abagamba nti ate mu kifo ky'okulya obwengedde mulidde bubisi. Ne bamubuuza nti bulwa nti buno obwa black bwe muleseewo bwe badde bwengedde bagenda okulya obwa black nga bwe buwooma. Kwe kumubuuza nti wabutegeera otya buno nga bubeera wala byalinga bimera nga bibeera wala nnyo mu ddungu eyo mu ttale. N'abagamba nalinga mbirya nga tulonda embuzi edda. Kati basahaba bamulaba mu bukulu beewuunya nnyo okuba nti ku levo kwali n'ekitiibwa nabiyullah mbu yaliko omulaalo. Kwe kubaga nti ma min nabiyyin illa waqad ra'a al-ghanam, tewali nabbi yenna okujjako nga yalunda embuzi. Kwe kumubuuza nti naawe naga nti nalinga nzirundira abantu b'e Makka nga bansasula qararir. Qararir kyali kika kya bintu byebakozesanga okwesasula naye barter trade ekkirizibwa era ye format gye bakozesanga ng'ogula olina pieces 8 eza gold, nze nina ente yange njagala pieces 3 bakozesanga ogula. Era bagendanga ne bakwata ebyamaguzi ebiri mu Makka ne bagenda mu Sham ne babiteekayo ne babawa ebiri eri ebitali eno ne babireeta. Barter trade ekkirizibwa ebbanga limala ng'etunuliddwa bulungi nga terimu kulyazaamaanya biyawunihi tabaraka wa ta'ala. Naam. Agambye, is it proper for a man to beat a woman if she has punished a child, more so if a child is trying to lie? Abafe kikkirizibwa omusajja okuba omukyala oba kigwanidde omusajja okuba omukyala nga omusango omukyala abadde akuba omwana abadde agezaako okulimba? Ekisookera ddala omubaka bwe yali atugamba sallallahu alaihi wasallam mu hadithi yagamba nti la tadribu ima Allah, temukubanga abazaana ba Allah, temukubanga abazaana ba Allah. Ate mu hadithi endala eya Muawiya ibn Hakim naga nti wala tadribu alwajhu, kale wabanga biganye n'ofuna obutakkaanya n'ogalula enkofiira ng'eno okuba omukyala tokuba mu kyenyi, tokuba mu face, nagaana okubamu. Amakulu ye bwe yakkiriza okukuba omukyala yakkiriza kumubonereza daruba ghayra mubarrij, olukuba olutaleeta buufu, olutalimu peyini, olutalunguula, luyakkiriza sallallahu alaihi wasallam, olukuba olutalunguula. Era singa okuba omukyala wo oluyi ne kujjako engalo obeera athim, ofuna emusango, oba najja ekiwundu oba n'alunguula, kubanga olukuba lwayagala lwategeeza olukuba olulaga obukyayi susolo pain. Olukuba olulaga obukyayi nga bonobeera mu office noonyiza omuntu n'akuba emeeza y'oluyi, olukuba lwabakubye abakubye ggwe naye batakubye era batakulumiza, naye olukuba lwa bukyayi era nawe okosebwa. Era bwobanga olina obuyinza oga nti wetaddanga mu office yange ayinza ty okunjooga naye nga takkonye nako, naye lwaki kyakoze abanga akubye ggwe. Olwo nno lwe lukuba lwe bakuba omukyala kulaga nti nkoye empisa zo so si kutomeza ngumi miirawo bagulidde kabadda bagulidde keesi. Ebyo bya jahiliya yabatamiivu nabanywi banjaga. Ekyokuba nti omukyala abonereza omwana si kibi, naddala nga ate amuyigiriza obutalimba, ekyo kikulu. Era omuzadde omutuufu omukyala waba abonereza omwana, ye omuzadde omwami akwata mwana ng'asirisa biri tabinyegako, oba neyegatta ku maama banenye omuto. So si ate omwana abadde bamubonereza ati kati ate okwataganye n'ono ate agenda okulaba nga munamu mutandisa okubagana
lwaki okuba nakugana okuba omwana wange abadan oyo omwana tuba tugenda mukyamya emikisa gy'omwana oyo okukyama giba waggulu kati ate enkya namukwatako amukube nga ajja muga nti ono daddi yakugenda togeza noddamu kunkonakowa oba ogenda kwonona ewaka oyonona omwana n'omukyala aloozinga ekitiibwa maaso g'omwana we ekimu ku bibiri okudda ku saidi ya maama munenye omwana oba sirisa mwana ng'adde akaaba omubuulirire ayimire kudda mu mize egyo kubanga okulimba kibi nammwe agenda balimba nawe kenyini ajja kulimba enkya ate omukuba okujula n'omukutulako okugulu ng'akulimbye sente ensofu nam sebo imamu kintu kyange otukwasaganye ne aya wadhuribuhunna واللاتي تخافون نشوزهن فإذوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا wano mu aya eno allah yali ayogera ku steps zetuyitamu okutereeza omukyali waka nga tufunye obutakkaanya kubuulirira kumusemuka ku buliri n'omubonerezaamu era okubonereza kwe kuli kwe twogeddeko okutalumya si kumuwumiza ne bamunyiga n'amazzi naddayo ewaabwe ne bamunyiga bunyizi ebyo biri haramu tebikkirizibwa nam amina ya rabbi kibuzo ekirala Hamza Mudde from Dubai. MashaAllah. Bwe mba nkola kiro in this Ramadan, I don't sleep. Sebaka. Salat tahajjud bwenjisala kikkirizibwa. Waba akola kiro nga teyebaka? Gamba ye mujje n'asalirayo. Abajja kusala layli tahajjudi enokwebaka otulo n'ozukka. Tahajjudi kitegeeza kuzuukuka wa min al-layli fatahajjad bihi nafilatan lak. Allah nga bagamba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ekirenye eyo ozuka mbuliri. Tahajjudi kitegeeza kuzuukuka mu tulo n'osala nga subuhi tennatuuka. Eyo bata tahajjudi kati oba teweebaseemu ebeefuse layli. Ebeefuse salatu layli. Ojja kusala layli. Naye tezirina buzibu. Zonna zikkirizibwa era zirina empeera ezitagambika. Kanu qalilan min al-layli ma yahja'un. Allah nga batugamba mu Qur'an abebbeeyi abagenda okuba abebbeeyi ku yawmul qiyama beebo ekiro tebaawujjaalanga nga babeera mu kusaala wa bil ashari hum yastaghfirun mu biseera by'okulya ddaaku nga babeera mu kwenenya maaso ga Allah amakulu bali mu kusaala nga bakola tawuba bebeenenya nam Sheikh Nyamba bwe mba nasiibye ne ŋŋenda mu kikolwa ky'obufumbo nga nkemeddwa ku ssaawa 6 emisana ekisibo kyange kiramulwa kitya? Babu man jamaa fi nahari Ramadan. Ogwo omulyango baguyita babu man jamaa fi nahari Ramadan. Omuntu agenda eri mukyala we emisana mu Ramadan. Hadithi mpanvu nnyo erimu ensonga zino eya halaktu qala madha ahlakaka qala waqa'tu ala imraati fi nahari Ramadan. Salman al-Bayad radiyallahu anhu ye sahaba yagenda eri mukyala we mulamanzaani emisana bamitanga Salman al-Bayadi radiyallahu anhu munna Madina yazaalwa yagenda eri mukyala we owa halali emisana mu Ramadan yalemererwa yeteerabidde yali akyakola akimanyi najje wa nabbi nga yeesansabaga yeekuba empi atakule akunya engoye nabbi namugamba nti nzikiridde namugamba nti ekikuzikiriza namugamba nti ngenze eri omuntu wange emisana mu Ramadan nabbi namubulira ekyokukola sallallahu alaihi wasallam okusiba emyezi 2 yennaku 6 namugamba nti n'olunaku olumu lulina emyokugumiikiriza ninda ekiro era bono ngamba osibeeze ennaku era nja bisobya nabyo era ngende ew'omukyala namugamba okuliisa amasiikini 6 ng'ate naye munaku ye kenyini anoonya bamuliisa tabalaba namugamba okuta omuddu kya bbeeyi talina ssente zijja kikola kubanga okuta omuddu kifaanagana ngaogula emmotoka leero ogula emmotoka ya milioni 3.5 kakati sahaba ono naaba nga yalemwa byonna nga tabisobola yali munaku ekyokuyiga wekiriwa omuntu agenda eri mukyala we mu Ramadan emisana aba nasiiba ennaku 6 oba okuliisa amasiikini 6 oba okuta omuddu ekimu ku ebyo kyajja okukola oba si kyo omwami ono Salman al-Bayad yalemererwa byonna
nabbi namufunira ente agenda azirise bamasiikini nazo ate naye talina kyakulya eka nazimugabira, Allah namusonyiwa. Naye ekisookera ddala embeera bino girwanyisa ey'okugenda eri mukyalawo emisana mu Ramadan, gumiikiriza paka obudde bunaziba. N'embeera zonna eziyinza okuleeta ebyo zijjeewo, ng'okudda nnyo mu buliri, okubeera ennyo ewaka, weebuzeebuze ogende otetenkanye ebirala, insha Allah obudde bunaziba okunowa eri munno. Obudde bwekiri bwonna obulina okuva kusibulukuka mpaka kwazina salaati subuhi, bwonna awo okkirizibwa okubeera ne mukyalawo ne mwami wo. Nekyabulabe nnyo nnyo bwekiba kibaddewo tusaba Allah kireme kubaawo kusiba nnaku 6 abaddu tebakyaliwo kati tetulina kutabaddu oba kulisa amasiikini 6. Tusaba Allah atwanguize ya Rabbi. Omulala abuuzizza nti abaffe wemba nga nfunye omwagalwa omwezi gwa Ramadhan nzikirizibwa okubeera nti mwempasiza? Okuwoowera mwezi gwa Ramadan tekikubirizibwa, kyabulabe naye nga kikkirizibwa. Tekikubirizibwa kubanga omuntu nga bakasinkana buli omu aba alina obwetaavu bungi nga buli waggulu eri munne, tekikubirizibwa. Naye bwe kiba kibaddewo ne tuwoowa ng'onosobola okuguma n'okwetangira tekina buzibu. Naam. Ono abuuzizza nti abaffe wemba nga era sisobodde kusiba myezi 2 nga amakulu senga ali mu bantu abakuze ekyebeegasa emisana, bw'aba tasobola kusiba myezi 2 ng'agenda mu kuliisa abantu 6, bwekiba tasobola yandibadde atamuddu niyo ate tetulina kyalina baddu. Bw'aba tasobodde kuliisa amasiikini 6 asibe emyezi 2, atasibe emyezi 2 aliisa amasiikini 6. Bwe mba nsaala akakaaya kange ne kagwa nkola ntya? Ddamu webikke weetereeze, togivaamu essala neekozesa obwangu oddemu wesibe. Mu bumpimpino kyaddaga ndoza okugjayo nti akkirizibwa okukalondawo. Akkirizibwa okukalondawo ezo actions entonotono ng'ate tuzeetaaga mu swala muli tezitta swala. Kwega ziriwo okugirongoosa nagiyimiriza. Olwokuba ekyokulondawo akakaaya ekyo kiri mu layini yakutereeza swala yennyini. Actions entono enyimpimpi nga tuba tuzeetaaze mu swala munda nga era zitereeza swala tezina buzibu. Okujja kusinga zibadde tezigasa swala nga zebbali, naye ezo tezina buzibu na swala. Kalondewo okazzeeko ogende mu maaso ne swala. Wallahu a'lam. Sheikh, assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam. Omuntu bw'aba asiimaganye ne munne nga ku muzikiti sayidi y'omusajja abazadde tebamukkiriza kuwasa mukyalo oyo, naye omusajja n'agenda mu maaso n'amuwasa, nika eyo eba ntuufu? Abazadde nga tebasiimye mwami omugabira muwala waabwe. Naam. Anti abazadde bwe tebasiimye tubabuuza ensonga, bwe ziba nga za shariya kiba haramu omutwala. Bwe ziba nga ensonga za shariya lwaki muganya Amina omuwa mawejje nti mawejje nti munafu musala y'ensonga nnene olite. Inshallah tabaraka tuleme kubeera banafu ya Rabbi. Naye waliwo ogamba nti talina diguli, omwana waffe alina genda naye wa diguli, eyo si nsonga. Naye webanga walina ensonga ezitegerekeka nti omuvuka ayagala okukwasa omwana waffe musezi tituyinza mumuwa, eyo ensonga nnene. Bano banka bano babbi ba ssente bakuba abantu obukumbi, ezo ensonga zonna nnene. Naye ebiseera ebisinga ogenda okutunulira ensonga zetuwa nga tuganya abaana ffe bagaba ensonga ezisuka olusi kabira, ekyo kiri haramu. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yajja okulwanyisa n'okugoba ze kabira, ekyo kyabulabe nnyo okusosola kabira. Ekyokubiri byanfuna, eddiini kasiteba nga tugisiimye tumwe, naye bwekibanga bya duniya bino nabbi atugamba nti idha jaakum man tardawna diinahu wa khulqahu fazawijuhu. Kasita omwami ajja ne musiima eddiini ye n'empisa ze, kabira si kikulu. Kasita musiima eddiini ye n'empisa ze, ebyenfuna si kyekikulu, kubanga ebyenfuna leero biyinza okuba tebiriiwo, gye bujja ne bifunika. Waliwo bwe bagaba nga bwebiri kati ne wayita emyaka 2 ne bibaggwako ne bamubakomezaawo ati ebyo si bye bikulu. Eddiini kyekikulu n'empisa, kubanga eddiini buli weebeerawo n'empisa tajooga mwana waffe, naffe tajja tuyisa mu maaso.
eddiini n'ebisalo ebibeerawo omwana ffe afuna emirembe gyalaze kubanga aba akimanyi bwe mukola bwe nti Allah ajja kumbuuza, bwe mukola bwe nti Allah ajja kunvunaana. Neffe tufa byanfuna kati kwe kujooga obwana bwaffe obuwala bwe tugaba eyo ne bajooga buli ne badda ne mukati. Imaamu njalo otwongereze ku nsonga ya Kabira eyo mu mbeera nti wano Uganda nakirabako awo gwe bagaana okuwasa mu Kabira emu oba mu gatojja gisobola mu mbeera etya obuwangwa bwabwe buzitowa oba bwaggulu kubamu ekyokulabirako tinza amisi nyinza okwagala okuwasa Omuwarabu nga tojja basobola beetaaga balabirira tolina nsimbi mpakyakulabirako. Nedda tetumugaana kusiba natti wabula tumuwa ku magezi. Tetumugaana tumuwa ku magezi nti wange Kabira gyogendamu kati oba Warabu Omuwarabu tayoza ngoye washing machine ebeera wali tafumba nekakya ono bisobole tumuwa bwe ku magezi so si nti kikafuuwe tekisoboka tekikirizibwa baba yewaggudde n'ayingirira tekina buzibu ye nabanga jaggumira sina Bawarabu bokka ne wano wenyini waffe tulina abantu nga wagenze naye bwe kiba tetugaa nti tekikirizibwa era tekisoboka tumuwa buwi ku magezi nti munange nno gy'oyingira waliyo ABCD ono obisobola agende ng'akimanyi naye so siga nti ekyo kikafuuwe wano ne tusimba nakakongo tajja muleetawo. Tumuwa buwi ku magezi n'ayingira Kabira ezo ng'azitegedde. Jazakallahu khair. Amiin ya Rabbi. Manyinaffe Amina Abra binti Abubakar agambye nti Sheikh nzikirizibwa okunyumya n'omwami agenda okumpasa mu kisiibo nga bazadde bange bamukkiriza. Banyumya niyo okunyumya okuli simple, okunyumya okuli nomo mwebale kusiiba wasadde talawiya mumaze osibuluka musibulukidde kuki so si okunyumya okuzitowa bal okunyumya okuzitowa tekukkirizibwa fi Ramadan wa fi ghairi Ramadan mu Ramadhan netali Ramadan ku muntu gwoyogereza kugenda okuwoowa tekukkirizibwa kubanga tannafuka halali gy'oli akyali haram. Bw'omala omuwa wanafuka halali gy'oli awo munyumya okunyumya kuli okulya bonomo naye okulya bonomo nga tebannabawoowa oyo akyali haram gy'oli. Okumuwaana ekikula kye okumuwaana abalala batuuka n'okuba nga bagenda mu bintu obusegu bwennyini ebiri haram fi Ramadan wa fi ghairi Ramadan oba Ramadan wa si Ramadan bisigala biri haram. Ku kyokunyumya okwo akkirizibwa okubeera nti amunnyonnyola byasinga okumwetaagamu aga nti nkwagala okubeera ng'oli mukakkamu. Okunyumya okuli nomo kukkirizibwa tinjagala nze omukyala gwe nawasa nga muwulize mukakkamu nze njagala nnyo okunywa cyayi w'entangawuzi njagala nnyo omuceere nga boyiro temuli nnyama ebyo bityo ennyumya waliwo ennyumya gye munyumya ku ssimu ne munno nga singa erinkinga ne bantu abalala musigala mulina ekitiibwa ekyo gye tugamba naye waliwo ennyumya gye banyumya nga singa emesagi ezo zivaayo ne baziraga ku balala ekitiibwa kibagwamu kiba kitegeeza eri haramu era. Jazakallahu khair. Amiin ya Rabbi. Ekibuzo kyakiva eri muganda waffe Ssebuggwawo Ismail agambye nti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singa mba nasiramuka naye ng'aba famire yange bakatuliki ne bafa nzikirizibwa okubakolera misa mu bukatuliki bwabwe? Ebyabali tebikwatako n'eddiini yaabwe n'enzikiriza zaabwe n'ensinza zaabwe tozimanyi. Essira lisimbe ku ddiini mwoli n'enzikiriza n'ensinza kubanga totandika okunoonyereza ensoma y'emmisa y'abali ey'abafu ebeera etya tokkirizibwa. Ne Nabbi sallallahu alaihi wasallam Allah yamugaana okusabira abantu be ne Nabiyullah Ibrahim alayhi salam. Wasahibuhuma fi ma'ruf. Agambye nti Nakabira Shalima agambye nti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Is a lady allowed to accept gifts from a gentleman who intends to be her future husband before they are legally married
thanks for the darus jazakallahu khair. Abuuza nti abaffe omukyala akkirizibwa okukkiriza ebirabo ebimuweereddwa omusajja aluubirira okuba nti omusajja agenda okubeera omwami we? Abantu abali mu kwogerezeganya nga programu bagenda batusa kuwoowebwa bakkirizibwa okuweebwa ebirabo. Omwami asobola okuwa omukyala gwayogereza ebirabo, n'omukyala asobola okuwa omwami amwogereza ebirabo, era biri halal, tebiri haram, bikkirizibwa era ate bikubirizibwa nnyo, bikubirizibwa nnyo okubaawo kubanga byongeramu ate okukwatagana. Eyandibadde agaa nti tukole omukolo mu Desemba n'agaa nti tukole mu August, ebirabo bikubirizibwa nnyo, wabula singa ate kubanga jjukira nti ebirabo tubigaba nga tukyayogerezeganya, naye ate time oyinza okujjawo embeera programu neefa netagenda mu maaso, tetubiclaiminga nti esimu yange yenaggulira ginzirize ne laptop khalas biba biwedde, programu singa ebanga efudde. Wabula ate waliwo omukisa abaana abawala abawonoonefu gwe bakozesa, anti baga nti ebirabo bikuweebwa omwami akwogereza biri halali, ye afuna abaami nga 6 n'abassa ku layini nga bonna bamwogereza, naye ng'akimanyi nedda akimanyi tewali agenda mumutwala n'omu, agenda omutwala ali Dubai, kiri haramu ekyo. Wala taakulu amwalakum bainakum bilbatil, kiri haramu. Allah agaana okulya emaali y'abantu mu bukyamu. Abataddawo mu bitaala, ayina ono ayina lihaji, waliwo omulala munankani, waliwo ali Japan, bamweza ssente, kati ate nnyina ng'amuwaga yagamba nze nazaala omwana omuwala omubalagavu gwe somba ssente ffe tulye, ng'asombola ssente, kiri haramu. Ezo zagenda okulya zezo oyo gwakakasa mu mutima nti agenda mumufumbirwa, wabula ate webifa era mugambye nti waliwo kye neekanze, tetujja kusobola kugenda mu maaso, wabula tukoma wano, ate awo aba alina okuba nti abiggalawo. Naam. Ono abuuzizza ye Saifu Islam agambye nti Sheikh, nkola ntya okwokya ebibbo by'abalongo? Njagala kuyamba muddu wa Allah akola tawba. Tusoma aya ki oba dduwa ki? Adhkar sabah, omuntu yekwata ku adhkari z'okumakya nga budde bukedde buli kanaku nezekawungezi adhkarul masa zimala. Awo mu kaseera ako nosoma Ikhlas emirundi 3 ne Nas ne Falaki 3 Ayatul Kursi, kimala insha Allah. Naam. Ono abuuza ye Janat Flower agambye nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi. Sheikh, watusomesa ku bitanda bya mirundi 3 ebitasaanye kubula mu nyumba ya muddu yenna. Ebitasaanye kubula mu nyumba ya muddu yenna, nga mu byosatule wakoonako ku kitanda kya shaitan naye tiwakirambulula nga bwe wakola ku bitanda ebirala, era nasigala ekyo kyo sikitegedde, nsaba kunnambulira nkitegeere bulungi. Barakallahu. Damu ku kibuuzo. Agambye nti Sheikh, watusomesa ku bitanda bya mirundi 3 ebitasaanye kubula. Sinze ekyeka musomesa mulala mpozi kyemmanyi ku kyebitanda mu sunna za Nabbi sallallahu alaihi wasallam yatugaana okubeera n'obuliri nga buli set nga tewali abusulako mu nju, shaitani begenda bukozesa. Usanga omuntu alina obuliri bwale, piro, suuka, bulangiti byonna biri set niyanga hoteli nga nebibeerawo omwaka negwe wali n'omulala. Shaitani tuba tugiwadde obuliri, piro zigyeko nesuuka na buli kimu, okujjako oba olumu nti oba omutabani teyakumyewo yasulako oba obuliri teyakumyewo, naye okubanga bubeera bwe butyo buli set ebeefunye sakani. Ate bwomala n'olya nga tasomye bisimillah neefuna n'ekyokulya, n'onywa nga tasomye bisimillah neefuna n'ekyokunywa, nga n'obuliri mu nnyumba erina erye enywe ewummule bulungi etandika otutigomya. Nga n'ebintu ebyombo ebimu temubibika. Ebyombo ebimu tebikiddwa, ekiro neddamu neeyongeza, obuliri buveemu tebubeera mu nnyumba. Naam. Mwannyinaffe musajja, mwannyina mukyala agambye nti Namutebi Rashid, Sheikh,
kikkirizibwa okwokya buli kyabuwangwa ekiri mu nnyumba ya mami wange nga tampadde lukusa oba nedda nga kuliko n'ebya twins? Toyokya bintu bya mamiwo ebya buwangwa bya shiriki nga takuwadde lukusa. Ekikulu ennyo ekiri okumusomesa okubyokya byo n'obijjawo nga ye mutima akyabirina si kyekikulu era tekirina makulu ekyo. Wabula tobijja mu mutima n'abisoma n'ategeera nti bifu n'abivaako bikkiririzaamu, ekyo kyandiba kya bbeeyi ne biba bikyali mu nju kasita amala obitegeera wano. Naye newobikwata neobyokya ne biggwawo byonna nga ye mutima abikkiririzaamu tewali njawulo era aba kyabirina. Kati ekikulu ennyo sooka osomese ye, tetenkanya yiiya butya bw'anaasoma ayige nti obulira buno buva ku baana tebulina kakwate ku fyuca ya mwana, si bwe bugaba riziki tebumuwa bulamu. Ekyo kyoba olwanako ennyo akiyige nti ebibbo bino ebyabalongo tebirina kakwate na baana. Tekimanyi ono abuuka tatafa abuuka bubuusi. Okusoma kyekikulu n'amala obbiyiga, kuba n'amala obbiyiga ogenda kwanguyirwa nnyo kubanga ogenda kuba obijje mu mutima ne mu nju. Niye okugjawo ebyo mu nnyumba nga ebyomutima bikyalimu oba omala bya bulago. Kati sooka ofeeyo nnyo okulaba nti asooka kuyiga biri mu mutima biveemu. Wano wakulu wano mutima wano wakulu nnyo wano. Saba Allah tabaraka ataasi. Okumanya wakulu nti niwo bw'anaaluubirira okumusomesa kijja tutuuka ekiseera ye kennyini abyeyokyeze. Ate ye kennyini okubyeyokyeza kyekisinga kubanga biba bivudde mu mutima ne mu nju. Naye gwe ogenda bijja bujja mu nnyumba nga mu mutima mwebiri gye babijja amanyiyo gye yajja ebyo luli n'abiteekaawo. Akyamanyiyo bulungi ajja genda leeta ebirala biteekaawo. Ayinza n'obbikulekawo tasobola tuuka. Mutima sooka offe ku mutima gwe biveemu insha Allah. Allah bitukengerize ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi. Mwannyinaffe Hadija Latifa. Imam, singa mbeera nafumbirwa omusajja nga mulabyemu eddiini naye ne nkizuula nga mushiriku nga tumaze n'okuzaala abaana nkikola ntya? Bw'aba mushiriku, omushiriku yagendayo eri ate asahiru yakolayo, ye mulogo akolayo eri. Naye ate n'omushiriku asobola okulinnya eddala n'afuuka sahiru n'afuuka omulogo. Sooka omugumiikirize, omuyigirize, omusomese, omukoleko daawa mpola mpola insha Allah. Nga bw'omusabira muteekeko musalatu layiri ekiro omusabire kubanga tetuyinza kwogera ku kyakwawukana amangu ago. Oluusi kati ekibuzo ng'ekyo kiraba ayinza okukibuuza nga oli baana 7 nga n'omukyala yennyini emyaka gigenze. Kati sooka olabe nti omusabira tuteeke musalatu layiri mulajanireko ewa Allah mulungamye. Tusaba Allah ffenna atulungamye ya Rabbi. Bwe kiba kiganya oluvannyuma tuba tujja kujjayo oba ojja kugenda ewa qaadhiwo omunyonyola ensonga kulabe nti asazaamu bwafumbo. Mutagguliremu qaadhi yayinza okulowooza oba oseeka nsindiseeweeyo district qaadhi we genda wa district qaadhi so si wa imam, genda wa qaadhi. Si mukulu watwale ndoza mu ggwanga tulina 9 sibadde sibabalanga bulungi. Sebo ekitebe kyaffe ekikulu balina region 9. Kale awo gyalina okulaga bagiredda ku kitebe. Mwannyinaffe agamba ye Shaima Yahya agambye assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam. Kikkirizibwa okusaddaakira abaana ng'ekigendererwa Allah kubalongoosa? Kikkirizibwa okusaddaakira abaana nga ekigendererwa Allah kubalongoosa? Kyentegeddemu ndowooza oweeyo saddaaka mu kkubo lya Allah ng'enniyayo Allah kulongoosereza. Kiba mu kuwaayo saddaaka mu kkubo lya Allah, Allah yanukula edduwa zo ez'okusabira abaana ba Allah balongoose. Okusaddaaka n'osaba Allah alongoose abaana bo. Ekikkirizibwa okusaddaaka okukulembeza omulimu omulungi n'olyoka osaba edduwaayo Allah yanukule. Okukulembeza omulimu omulungi ng'ogwo kikkirizibwa, then n'oteekayo edduwaayo gy'oyagala oba oliawo Allah ayinza ojjanukula. Mwannyinaffe Amina Abra binti Abubakar, Sheikh, ekibuuzo ekirala, nkola ntya okusasula ebbanja singa nnoonya gwe nnina okusasula nga simulaba? Mnoonye
noonye famire ye baba mwami noonya mukyala we abaana be olulyo mwava noonya linnya kola kaweefube yenna onoonya abantu abo babulira ddala ne babulira ddala totale nga babuze oba ojja kukola ekintu kimu kuzisaddaakira abanaku mu linnya ly'oli nnyini sente insha allah allah ajja kukuwamu empeera. muganda waffe Rwima Abdallah abuuza nti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullah. Erinnya salfa litegeeza ki? Simanyi. Sheikh mbuuza omuwala okusaba boyfriend sente mu Ramadhan kibi oba tekirina buzibu? Ekigambo boyfriend, this is a long distance relationship. Ekigambo boyfriend tukirina. Ekigambo boyfriend, girlfriend, ezo ngombo z'abaseegu, ngombo z'abakaba, ngombo z'aboononefu, ngombo z'abantu abatafaayo ku ddiini yaabwe. Ekituufu kiri nti n'omukyala gwoyegereza okuwasa tebamuyita girlfriend. Era bw'ogaa nti girlfriend wange oba boyfriend wange, ababimanyi bo bategeera kyotegeeza, so si nti girlfriend muwogereza. Enjogera ebyo bigambo tubyewale. Era oyo wabajja yali talina kuwadde 10 esooka yonna n'omusazaamu. Kusanga omuntu nga badde boyfriend ne girlfriend emyaka 2 bali awo, kati ogamba nti adde amwogereza muwoowa. Ekyo kigambo tulina okyewala, boyfriend girlfriend. Talina zikuwa ssente kubanga oli talina nakubaawo awo. Oba tolina zakulya nga boyfriend yalina zikuba girlfriend, gende wayimamu wakiri ajja kutetenkanyiza. Nze jangu ewange ku mutwalo gwange nakuwaako ennya n'ensiga z'akakaaga naye nga togenzemu ebyo. Bibi nnyo ngombo za Kiyudaaya bye batandikawo agagamba ago okukuumira abantu mu buseegu, abeera bubeezaawo nga woza kimu boyfriend. Abamu tawasana mukyala n'omusange n'emyaka 50 tawasanga mukyala naye mbu alinayo girlfriend, balinayo n'omwana omu. Agambye ye Amina Taha, Sheikh bwe mba nina omuntu eyansobya mu butuufu nenyiika nnyo nengezaako okumusonyiwa naye omutima ne gugaana, nkola ntya? Musonyiwe allaga nti wa anta afu aqrabu littaqwa. Okusonyiwa kyekiraga nti omutima gwo mulina okutya Allah. Irham man fil ardi yarhamukum man fis sama. Musaasire ebiri mu duniya, ali mu ggulu Allah naye ajja basaasira. Mutima gunyigirize, weerabire. Si yakasooka okukola ekinene nnyo era si yasembyeyo, waliyo n'abali bakoze ekisinga ku kyoyo, ate wajja kujjayo n'abalala era bakukola ebisinga ku kyoyo. Mutima gunyigirize, omusonyiwe. Sheitaani yekulimbalimba, teyagala omusonyiwe. Bw'onoosonyiwa nawe abali ku duniya, nawe Allah ali mu ggulu ajja kukusonyiwa, ajja kukusaasira. Mwanyinaffe mwongerako kano. Sheikh Imam Hassan al-Basri musajja omu yamusanga mu masjidi nga asoma edduwa ngaga nti Allahumma ifu man zalamani, ayi Allah nkusaba osonyiwe yakolaki abandyazaamanya. Musajja namubuuza nti abaffe ate abaakulyazaamanya osabira Allah okukola ki? Okusonyiwa. Imam n'amugamba nti awaffe tewawulyanga ku tteeka lya Allah erigaa nti faman afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah. Abaffe oyo yenna n'abaasonyiye neyerekereza empeera ye ejja gisanga maaso ga Allah tabaaraka. Era giri emirimu esatu mu Busiraamu gitamanyiddwako mpeera yaagyo ng'ogumu gwejjo gwego okusonyiwa, ogwokubiri kwe kusiiba kwaffe kwe tulimu, tusaba Allah atuteekemu abakkiriza. Amiin ya Rabbi. Tugende ku kibuuzo ekirala. Abuuziza ye Nalubega Esi agambye nti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sheikh. Wa alaikum assalaam. Singa mbeera ne mukwano gwange nga musiraamu akkirizibwa okungaba ku mikolo gy'okuwoowebwa singa abafamire yange ebeera si abasiraamu? Tamugaba. Abagaba be al-asaba, abaami ku saidi y'omukyala bebagaba omukyala. Baba si basiraamu ate ku saidi tukulembeza ya taata, abaami ku saidi y'omukyala. Omukyala gwe tugenda okuwasa, abaami ku saidi ye mu lulyo lwa taata we, layini ya kitaawe. Ate ayinza okukulembeza kojjaawe oyo saidi ya maama nedda. Ate ye nga takyawudde naga famire yange be ba maama ne taata.
n'alondayo kojja anti kati tugaba layini ategeere nti layini egaba eya kitaawo gwe nnyabo ayagala okufumbirwa taatawo baganda ba taatawo bannyoko bajjajja mwami abo bonna bakugaba batabani bo niwe bagenda eri emabega ne bakka wansi ne bambuka basobola okukugaba bonna abo bakugaba saidi ya kati oba si basiraamu tunoonye taata wayinza okuba si musiraamu tunoonye mu ba uncles tunoonye mu bajjajja mwami tujja kusanga yase wano waffe ekizibu nnyo osanga famire embu yonna yonna temulimu musiraamu n'omu kizibu gona gisangawo abo balina obuyinza obugaba omukyala abali ku saidi ya kitaawo gwe nnyabo so si mikwano olaba ne bukojja babagobye ate nga jjuka ne bakojja abo tebamuwasa bankojjawo omwana omuwala takkizwa muwoowa ali haramu kiri haramu allah akigaana naye era netamugaba ate kubanga obukojja tebajjaawo wano okujjako tukizuula netusanga teri wadde netusanga kusadira kitaawo teri nga tulyoka tujulukuka nga tugenda mu pulaani b awo akawairo kayinza okugendako ebukojja netuleta kojja bwe kizuulika nti nayo teri nga tulyoka tugenda ate ewa qadi aba yagenda omugaba imamu mwekyo ekibuuzo ndabamu kino ekirala wano mu uganda ne mu nsi bukibaamu omuntu asobola okubeerawo ngaomusaayi gwe tagumanyi okugeza bamulonda oba nakulira tukwezebwa mu kigo oba wetuyinza okuyita nga sanyude bizo natuka okufumbirwa tamanyi musaayi gwe atamanyi musaayi gwe nabbi yagamba nti fasultan waliyu malla waliyala qadi alina obuyinza okufuuka wali agaba oyo atalina mugaba kyekigambo kya nabbi sallallahu alaihi wasallam kwoyo atalina musaayi guyinza okubula olw'entalo olw'ekusenguka ba refugee camp ebyo biki debuka mudde muno mudde muli kati ne gubula kati alina obukulembeze bwa umma amugaba fasultani waliyu malla waliyala nam ekibuuzo kyekiva eri muganda waffe sente za muhammad agambye nti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum assalamu warahmatullahi. Nzikirizibwa okusiibulula abantu nga enniya ya taata wange eyafa afunemu. Kikirizibwa ne tubagamba. Kikirizibwa ne tubagamba. Nti abange mmwe eno futali muchere guno mugulaba guno gonna tie taata wange yafa oba mama wange atubagamba gweteka mu nniya yo fumba mmere yiwaawo ita abantu balye gigamba Allah nti eno program gye tuliko Allah nkusaba empeera zino zive tuse ku mukadde wange kimala ekyo naye osanga oli nalaba kono oli ngayambadde t-shirt nga mu mugongo mulimu ti eno saddaaka ya kitange yafa nga kitadde ku t-shirt mu mugongo Allahu akbar nataddeko ne wansi mumusabire nnyo wansi w'ekigambo saddaaka ya kitange yafa wansi natekako nti mumusabire nnyo kati nga bonna basavinga balina t-shirt eyo gye bambadde kati nga lwe bakyuka bwe bati okiraba mu mugongo bakyuka bwe bati okiraba mu mugongo ffe tugamba gwe kusiteekawo buteesi saddaaka yo Allah ajja mutusaka empeera omuntu wo inshallah akasente niye mumalira niye mala abawuliza baffe munatusonyiwa katusembye ebibuuzo bisatu inshallah imamu abimala binabeera nti bisuze omwalimu olana abituddiramu inshallah taala. Magezi Sharif agambye nti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum assalam. Sheikh, erinnya Emmanuel mu Busiraamu livuunulwa litya okugeza nga Moses bwayitibwa Musa? Simanyi. Amanyi? Simanyi. Agambye nti nsereko amanya ge nsereko Muzammiru nzikirizibwa okusonyiwa omuntu naye nesitaddamu kukolagana naye oba tosonyiye oba abadde ensonga n'agamba kubanga buli tuddamu okuddingana oba okukolagana naye anteera addamu ensobi ye. Kakati ekisooka omuntu gwe bakkiriza okumuta n'omuteera ddala nga enkolagana yo ya ddiini oga nti nze ssebo kasita walemera mu buseegu kasita walemera ku mwenge nakuta oyo tumuta nagamba ove ku mwenge waganda oyo tumuta
nebino olwokuba kunyiziza yakuwola sente emitwalo 5 nebikyankana nekimanyi nti namuwola sente zange taziziza naye kati nzimusonyiye amudde mukulagane naye bwe mbamuzeemu okukolagana oba okizudde nti alina omutima omunafu mu byesente ate toddamu muwola kubanga lwaki oyinza omwetaaga ate mu birala nga mu sente mwalemagana naye nga ate waliwo wamwetagire walala kubanga tokyawanga muntu yenna tokyawanga omubaka atugana sallallahu alaihi wasallam mukyawa yenna era tomwagala yenna kubanga ate waliwo wajja okumwagala yenna wabe wakosa era waliwo ojja omukyawa yenna ate ng'ojja mumwetaaga samweya nga alina okukugasa olekamu ka percentage nga waliwo omwetaazi akugase nga bwemutuukako bwoti tajaga nti nze wampanduukulula ate katunjagazaaki wampandukulunga nti mumaze ate katunjagazaaki akati tekedde okuba nga olekawo ka gap nga singa oba omwetaaze asobola okukugasa biidhinihi tabaraka wataala. Amin. Omulayi Hadija Latifa agambye nti Imam nze wempangalira wajjudde ebifaananyi mu bracket photos era wensaalira ne wensalya weebiri mbuuza essola zange ziramulwa zitya? Tokkizibwa kusaalira wali bifaananyi, tokkizibwa kusaalira wali bifaananyi. Bamalayika tebayingira mu nnyumba zirimu bifaananyi, bakoma wabweru era wano ntwala okulabula kwa maanyi. Ffe kenyini tukutuga abamalayika abaleeta baraka mu nnyumba zaffe. Waliwo omukulu w'eggwanga, waliwo empologoma ya Buganda, waliwo ekyembaga, wano waliwo diguli, wano ekyembaga ne yajati, wano ekya ennyumba yonna ejjudde ebifaananyi. Ennyumba y'omukkiriza tebeera bwetyo. Ebifaananyi tubibe wala, twesambe ebifaananyi. Era bw'otegeera nti ebifaananyi bibi biba kubanga byali birungi nga Allah yali abyagala. Singa ekya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tukirina. Abamu balowooza nti Allah teyina tekinologi ayinza kikuuma. Yali asobola okitukuumira naye yakibuza. Era kyobalaba ebyali bitugasa ebyebbeeyi yabitukuumira weebiri. Quran al-Karim weeri, hadithi weeziri. Ebitugasa yabitukuumira, ebyali tebitugasa byonna n'abijjawo. Biba kubanga gye birinze singa ekya Nabi sallallahu alaihi wasallam nakitungisa nekikubisa nga kinene nenkitimba mu ddiro lyange ne mu kisenge n'ekya Abubakar ne Umar radhiyallahu anhu ne byonna yabitukeeka. Tiwali bwetaavu bifaananyi. Kati ennyumba erimu ebifaananyi tosaaliramu. Bwe bayiyo bijjeemu, bwe basiiyo nga toginaako buyinza funayo oluumu omutali bifaananyi muba osaalira. Biidhinihi tabaraka wa taala. Weewale nnyo okusalira mu nnyumba erimu ebifaananyi. Masanamu bibumbe. Tusaba Allah tabaraka wa taala tusaasire ya Rabbi. Naam. Mbozamu Imamu ekibanga ennyumba toginaako buyinza obusobozi. Bwe banga ennyumba toginaako buyinza, toginaako busobozi, tukakasa mubamu ruumu ezimu omutali. Oba bedroom yo gwe nga gwe mosula oba fuluma wabweru ku lubalaza bw'oba nga waliwo essola teeza ekiro nga zijja kubanzibwa okusalira. Tetenkanya nga bwetetenkanya ebirala. Olw'omuntu butetenkanya. Naam. Katusimbye ekibuuzo kya muganda waffe sijja kumwogera linnya naye agambibwa ati assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum assalamu warahmatullah. Ayika message agiwanisiza ayinamu enna kusaba Allah amalire. Agambye nti Sheikh, maama wange mushiriku era alina n'ebibbo by'obuwangwa era afuuwa n'emmindi. Sheikh, nkoze ntya okukomya maama wange ebintu ebyo kuba bintamye? Sheikh, ne bw'omugamba agamba nti eddiini bajjajjaffe. Allah mustaan. Tusaba Allah tabaraka atutaase ne famire zaffe ne bakadde baffe. Ekyo kimu ekyokubiri mukaddewo ekisooka ye mukaddewo Allah gwe yakuwa. Talinayo mulala yoyo gwaba olwanako ng'omusabira. Ensonga zo zikwase Allah. Ajja zitunula mu mabooli awo biidhinihi tabaraka wa taala. Sheikh Muhammad Mukhtar Shinqiti Allah amusaasire yatunyumiza omusajja yajja n'amugamba obuzibu, n'amugamba nti kati nange ndi seeka ndi muwalimu oŋŋambye ebyo sina kyakukolera, ensonga zo zikwase Allah. Naye Sheikh yadda n'amunyumiza nga olwaziteeka mu dduwa bw'ati Allah n'amwanukula. Kyetusooka nava kugamba muteeke nnyo mu dduwa mukaddewo kubanga olina okumwagaliza naye awone omuliro.
yegatte ku la ilaha illallah musabire nga oteterenkanye amakuba amalala naye tomuvaamu tinze namuvaako sinza nakulinnyayo mutwalire ku bulabo nga omukolako daawa mpola wasahibuhuma fi duniya marufa tekawo enkolagana ennungi ebyedduniya bino wasahibuhuma fi duniya marufa ebyedduniya bino tekawo enkolagana ennungi ennyo omusike omutima insha allah oba oliawo oyinza okugenda nga agonda mpola mpola notuuka n'okuba nti okwata ku saidi ya aqida ey'enzikiriza naye nga tusaba allah fenna atwanguyize amin. Ibibuuzo bibadde biwedde naye wabula kimu wabula bino nja bigamba muganda wange n'abalala tuyinza okuba nga tuli mu mbeera eyo kubanga famire zaffe zirimu bakadde bafamu nga twawukanya mu ddiini ebintu bisatu byemulamira awo yenna ayinza okuba ne mukadde we nga eddiini tanaba kubanga allah ali mu mbeera eyo bwetyo mu mbeera eyo ekisooka kye imamu kyatugambye musabire tetukutukawo nadduwa lubeerera ekyokubiri okusomesa gotokoowa kumutuusaako kyomaze okuba nti otegedde ekituufu kimusomese ekyokusatu mufuule mukwano gwo asinga bantu bangi nnyo omukwano gusobola bakyusa okuva ku stage gyobadde otasuubira naye onoomukyawa ate n'ofuuka omulabe wa asinga kitegeeza jjafunayo emikwano emiramu kiri ensonga eyinza okuba nga anywerera ku kitali kituufu sallah ffe naatugondeze ekibuzo ekimu kivudde eri baganda baffe abali megawo ebyuma ebangambye nkyogere nyini kyo yoli yabuuza ku nsonga y'okuba nti yeegase mu mwezi gwa Ramadan agambye nti agent nga sheek kyonnyanukudde nkitegedde bulungi naye kati siri bulungi mu byenfuna nsobola okuliisa omuntu omu buli lunaku oba nsobola okusiiba omwezi gumu nendiisa omwezi gumu. Okuliisa abamasikini enkaaga kirimu emiteeko osobola bafuna bonna lumu bw'oba okisobodde oba okufunayo half oba koota oba omu buli kanaku paka baliggwayo era abamasikini enkaaga ayinza okubeera omu n'omuliisa ennaku nkaaga ng'ali omu yekka yoyo gwoddiŋŋana ennaku nkaaga kikkirizibwa naye okugamba nti obaliise lumu nga obusobozi tebuliiwo tewali buzibu ekyo kite insha allah ate ekyogaa nti osiibeko mwezi gumu oliiseko gumu ekyo sikimanyi okujjaku katukumwogere akeyambisa mu fiqhi mu kyokuliisa kibasinga okwesembesa kyekyafaayo kya sahaba amanyiddwa nga Anas bin Malik radiyallahu anhu kubanga ali basahaba abalikiddiwaza nabbi sallallahu alaihi wasallam yali ey'obuwangazi yawangaala nnyo n'atuuka ekiseera mu myaka gye egyasembayo nga takyasobola kusiiba omubiri nga gukoze eki bunafuye kubanga ekiriko obukakafu yawangalira mu maka g'omubaka nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ate bamuarrikoona baba nabyafaayo batugamba nti yawangala emyaka 9 oluvannyuma lw'okufa nabbi yagamba mu basahaba be lumu kummwe wano oluvannyuma emyaka 10 tewajja kubaawo n'omu kati ekiwogatta 9 ne 10 kiba 10 gye yajja olubereberye lw'okujja mu maka g'omubaka nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bakyawukanamu kyetwagaddemu kyekino bwe yakola mu biyungo yali takyasobola kusiiba n'abeera nti yaliisanga bw'ati we yaliisa yalindanga omwezi ne guggwako olunaku olusembayo ngono ga 29 oba 20 ennaku ezisembayo bafuqaha ne batugamba nti ekisooka kyetulamu ekyo tetuliisa lunaku lutanaba kusiibibwa kirese bulungi ogeza nti senga kati nga tuli mu 15 tosobola kubanga nezire tutanaba kuyingiramu noziriisa zonna ekyokubiri ne bagamba nti kirimu okwanguyiriza nga muganda waffe atugamba nti essaawa entali bulungi mu byensawo mu mbeera etya nti ekipimo ky'oliisa abantu b'omaze okukuŋŋaanya katugeze abantu enkaaga tekifaanagana nakyowaddeyo omulundi ogumu ekyokulabirako kubanga baliisa nisfu saa ziba kilo 2 n'ekitundu nisfu ye kilo 1 ne koota kakitegeeza abantu enkaaga amanyi abantu 30 kubanga oliisa omuntu omu zaibadde olwo kilo 45 emu ne koota mu bumpimpi ekijjulo ky'oyinza okukolera abantu 30 bagamba kiba kyeyongedde okukendeera so nga wali bw'oba oliisa omu olina kifumba ono nakkuta ne waba agireseewo neefiirawo kirese bulungi
twalaba ebintu bibiri nti liisa ku nnaku ezisembayo omuwendo guno oba osobodde okubanga oli oba tugusobodde kumalayo mu ramadhaani ojja kumalayo oluvannyuma mukiseera ekirala tusaba allah atwongere okumanya n'okutegeera era atwanguyiza okukulirako ebyo tutegedde tusaba allah akkirize ekyo tusobodde okutuusa mu ddaawa tujja kusussa wano tusijja kusaba allah akkirize ibada zaffe mwezi gwaffe gwa ramadhan rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar allahumma ati nufusana taqwaha وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك اللهم ارزقنا التوبة قبل الموت وارزقنا الشهادة عند الموت وارزقنا الجنة وملكا كبيرا بعد الموت وصل اللهم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Our dear viewers on Thuraya Islam Media and other formats of viewership, inshallah. We are here to call upon your support and guidance in all that Thuraya Islam Media as the channel does, bi'idhnillah. We are working hard and working towards achieving a studio. We ask you to kindly support Thuraya Islam Media in terms of achievement of this great step in terms of media propagation. The key goal is to propagate Islam utilizing the best viewership means, utilizing the best machines, utilizing the best resources. So these people of Thuraya Islam Media are trying to set up a studio and they are trying to get to that point. They dearly need your help, they dearly need your contribution so that you can get the best packages in terms of videos, audios and any other formats of Islamic viewership, inshallah, and the best kind of shooting, the best kind of they really need all your help and support and guidance. For those of you who are there and who might wish to support Islam in one way or another, this is one of the opportunities that you have got in terms of facilitating them with either machines or space. Inshallah, you might be having space that can accommodate a studio. You might be having money itself that can basically buy equipment, or you might be having state-of-the-art equipment that you can give in, inshallah. It is a project that looks at propagating Islam and promoting it in the very best viewership, inshallah, online and on point, bi'idhnillah, in terms of programming and various other channels of viewership, inshallah. Therefore, we kindly ask you that the Thuraya Islam Media channel numbers are 0705 111 999. I repeat once again, 0705 111 999. That number is registered via the names of Thuraya Islam Media. So any contribution definitely adds up on your account. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ وَفَا إِلَيْكُمْ. Verily, anything that you contribute in terms of Islam and in terms of anything in terms of charity, Allah subhanahu wa ta'ala will deliver it to you. وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ. You won't meet any kind of cheating or unfairness or injustice in the courts of Allah. May Allah subhanahu wa ta'ala reward you of what you give in and what you preserve. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.